ahead of the lady. You're most welcome. Good afternoon, ladies and gentlemen. Nja kumikisinga oluzungu n'oluki. Nsanyuse nnyo okuba wano nammwe. Preparinze presentation naye njagala kwogera ku bintu byensuubira nti bitukwatako nammwe bikola ki? Kwaya. Kubanga mmanyi mugamba nti Kabaka wajje atubuulire bitukwatako bitwagala okuwulira. Si bikiri? Kati mbeebaza okuweereza Kereziya. Buli omu yeekubireko mu ki? Nze gye nakulira Nyamitanga, it's a parish Kaseedwe y'Embalaweeri. Nga ffe twasoma nursery, twasoma primary. Naye nga bw'otuuka ku church n'olaba kwaya ng'eyimba, oddayo nti okoze eki? Osabye. Si bikiri? Naye bw'otuuka kwaya nga tekoze bulungi, naawe oddayo ng'amaanyi gakoze eki? Kakati mu kutegeera okwange okutono ennyo, believing at choir ye heartbeat of worship. Heartbeat, manyi tulinamu abazungu wano, muwala wange mulidayo, heartbeat kye kinnya. Asintunuzi. Driving force. Bw'obanga ogenda kutendereza driving force eri ki? Choir. Kati core, vital core ya worship is what? Awatali choir ovaawo nga olinga atakoze eki? N'olwekyo mmwe abatudde wano mwe mukute bbaasi ya St. Charles Lwanga mu kutendereza. Twekubireko mu ki? Bw'otuuka ku church nga choir teriiwo, atmosphere ebowalinga. Nze bwe ntuuse wano ntegedde nti waliwo abazzukulu kubanga atmosphere njirabye ngeri ki? Eri charged. Kakati bw'ogenda ku church nga choir teriiwo, spiritual atmosphere beekoze eki? Efudde. Mmwe mwine hasinga spiritual atmosphere eya ki? Eya Kereziya. N'ekyokusatu, choir is a community. Kati tulina community nga 7 ku ki? Ku church. Different what? Choirs. Olwaleero nja kwogera ku community ne ki ekifuula community okuba vibrant nga choir. Kati bw'otunuulira entindo oba mwenna abatudde wano, ndaba nti tuli multi generation, emyaka si kyegimu, multi education si eki? Evaringa, ne multi ethnical. Abamu tuva mu different what? Naye mwenna mukuŋŋaana mutambulira wamu okuweereza ani? Mukama. So presentation gimulaga, ekifaananyi kimulaga kiraga nti muli wamu ate muli ready okuweereza ani? Mukama. Ekyo twekubirako mu ngalo. Abatufuga bali mu kuyomba, ab'obufuzi bali mu stories zaabwe, naye mwe mutambula ki? Tutambula kimu. Ekintu ekyo kikulu nnyo. Ekyokubiri kinjagala okwogerako nti ffenna abatudde wano tuli banjawulo. Tuli banjawulo tutya? Tuli banjawulo mu tribe, education n'enfuna. Kaakati nga kyaki ebasuubiramu bingi. Naye abamu mujja okupracticinga, is it twice or thrice a week? Naye nga kyolese kati ki? Nga tolina kyolesewa waka. Then Ssaabakristu n'agenda ku kazindaalo wali n'agamba nti ntinda omwezi guno twakolektinze tayisi milioni 10. Omufuna ne $10. Kaakati mmwe nga tolina kiwakoze eki? Omufuna. Ate nimmala nimbagamba nti twetaaga twongere ku ki? Ku kimu eky'ekkumi. Nemugamba oba omusajja agudde eddalu. Nze I'm here to discuss this. Omufuna.
nti oba omusajja akoze eki agudde ddala atugende nti bakolekitinga 100 ate bagatwongereko ki ekitambula. Njagala kubakakasa nti twazimba Karoli Towers myaka 3-4 tugenda kuba banjawulo nga tukendeeza ki nabategeeza nti kwaya eri among the activities zitugenda okukola ki okufandinga. Kakati nze n'amawulire amapya olwaleero. Amawulire nti Deputy Ssaabakristu ajja kubatuukirira ne ttiimu ye ayagala kumanya maama wange ono needs kiki ebyetaago by'oggwe ng'omuntu bye ki kubanga ffenna abatudde wano tulina ki kati wamala okubatuukirira nomujjuza olupapula olwo omanyi Kakeesa Professor Mulamba Luza Mula engeri gy'asindikamu ebintu bye, then coming up with the program nti kiki tuyinza okukolera abaana bano the driving force ya Kereziya which is the choir. Ekyo needs assessment egenda kukolebwa like yesterday. Mukitegeera? N'olwekyo mbasaba nti bw'anaatandika okutambuza empapula ezo aba.com mujjuze naffe abatalira .com tukole ki tumanye ddala needs zammwe zeki ziriwa, then tusinzire ku needs okwo tucoming up ne program nti Bakaawa akwate ekkubo lino, gundi akwate ekkubo lino, tubasikiringe. Butumala okubawa skills kyeki obukugu. Kati abunze nsuubira nti mujja kusola ne ku Kereziya. Abakwaye engalo ziriwa? Engalo ziriwa bannaaye? Tugenda eggulu. Ate oba mujja mu nnaku 3 mu wiiki nga kati mugenze na kaveera naye ate mulanga mulina akaveera. N'olwekyo mbasaba tukole needs assessment, then omukulu oyo tulabe ng'akola needs nga determininga kimukyanya okutraining bwamu, tulabe nga mutandika ekintu ekyo. Tujja kutandika n'enamba ki ntono okya, naye njagala kubakubiriza nti bw'abanga akoze ekintu ekyo naawe olina okuba nga weetegese nti bwe naamala okuyiga okwokya enkoko mpa example okwokya enkoko n'embizi mulimu munene nnyo nokso gwe tomanyi sebo gwasese kakuli waliwo akola feeds ez'enkoko, omulala n'alunda, omulala n'avuga bodaboda okutambuza enkoko ezo ng'akola marketing, omulala n'akola ki n'ayokya. Kati oyinza okwesanga omu ku mmwe wano ajaga nti nze nja kukola kwokya, omulala nja kutambuza, omulala nja kukola feeds. Okiraba? N'olwekyo oyo bw'ayogedde okwokya yaga nti omusajja azze kutujerega wano nedda sa mbadde mpe ki example nti ffenna tusobola okufuna kitusobola okukola ki n'okikola bulungi n'ova mu mbeera gy'okola ki gy'olimu. N'olwekyo ekimulina okusooka okukyusa yendowooza, omuzungu akiyita mindset. Kakeesa mbuulira mindset kyeki? Ngamba gwe muzukulu wange tulina okukola ki okukyusa endowooza yaffe, kubanga omuntu bw'omusanga nga ayokya ennyama ng'olowooza nti wa wansi, omuntu oyo si wa wansi, asobola okufuna ssente okusinga n'oyo akola mu ofiisi. N'olwekyo tulina okukyusa endowooza yaffe nga ffenna abatudde wano kubanga tuli banjawulo. Njagala tuve wano nga tugaa nti Deputy Ssaabakristu anaamala okutegeera endowooza yaffe n'atutraining tuli ready okukyusa ki owulire kuba nagamba nti gwogenda okuvuga embizi okuzijja mu faamu okuzireeta ku St. Charles Lwanga tosaanye kugamba nti bakoze eki, oba nga gwogenda okuŋŋaanya amagi ogase somewhere abakristu bajja okugula amagi ku bbeeyi ennungi. N'olwekyo nsaba tukyuse ki, ate ne bw'oba nga olina degree oba olina mu mulimu gw'asomerera
bw'okufuna ekintu ky'okozesa eky'emikono kyongera okuyamba okukola ki? Yes. Kaakati mbasaba nti tuyingire saako mugimanyi? Ekibiina kyaffe eky'entindo ekya saako, kubanga kati otandise bakutraininze okulima vegetables. Kangende ku vegetables kubanga kyabika okwokya muzukuba kimukoze bulungi. Vegetables zitwala mwezi gumu, si bikiri? Myezi meka? Kyali sanyambyeko nti myezi 3. Naye kakati for example nga gwo olima emboga nakati nga ye business yo mu katundu kano, olina okukola ki? Okuzireeta mu kibuga. Oyinza okukwatagana n'abantu bo wano ab'entinda tebanayinza endiringa mu nakati abeetaaga mu mpeki order. Kati nga ku weekend abantu bagenda okusaba, tugenda kukkiriza kubireeta ku kyaki. Ekyo njaga kwegulya munansonyiwa, olina okufuna gy'okola ki? Gy'obitundira. Kubanga kyaki kya ozze kukola ki? Kusaba. Ng'obaga nti banayinze mu kifo bwe kiti embeera ni nakati, nsobola n'okuba ku bbanja kubanga ye business yo. Toseka ng'olima nakati gw'oli mugagga okusinga n'akola mu ki? Mu office. Njagala tuve wano nga buli omu akyusiza ki? Mindset. Muli. Kaakati njagala kusembayo nga njogera ku kya teamwork. Mugenda kuva mu mbeera gye mulimu mulinnye eddaala, si bikiri? Naye okusobola okukola ekintu ekyo tulina okuba nga tutambulira wamu, ng'abantu bakwaya, kubanga tutegeddeko tulinga 100 si bikiri? Abantu 100 nga mutambulira wamu, eyo family ennene nnyo, si bikiri? Kati ekwaya eba second what? Family. Olina kukola ki gwe okuba mu family eyo? Ekisooka kuwuliriza buli omu, togezaako okukola ki? Listen to each other. Kitulina okukola ki? Tulina okuyigwa to listen to each other. Butuva ku ekyo tubeererewo buli omu. Mumanyi okwebeererawo? Wano nawulira nga NUP oba NUP eki? Sigimanyi naye nga bagamba nti olina okukola ki? Kwebeereramu. Kati ekikulu twegatte ate twebeererewo, and we are there for each what? Kakati for example ofunye skill, otandiseewo okulima emboga, olina ka market y'abantu 140 wano. Sina kukwata ku bantu 25,000 aba St. Charles ki? Lwanga. Naye nkolagana naawe kati nze bwe mba nnima emboga, gwe ojja kuba agent wange. Omukyalo oyo omulaba ateeka kuba nga alya greens bulungi. Olea ojja kuba nga olina be agent singa 20 wano abatunda ebiki? Ebintu by'okubituusa ku 25,000 abakristu bitulina ekyo entinda. Olwekyo ozze wano okubabuulira ebintu ebyo ebitonotono nti David Ssaabakristu agenda kukola needs assessment, mugijjumbire tumanye wawe muli nekintu mwetaaga, tulabe ekyokukola, babo nfuna obukugu. Tumugenda mu bintu ebiri complicated nti gula pikipiki, oba webuzaabuza oga nti ogenda gula ki? Togenda mu pikipiki kubanga ezi sente nnyingi. Osobola okukola bizinesi ku sente ntono n'ovaayo. Kati abazzukulu sijja kwogera bingi, nja kudda okwogera nammwe nga projekiti etandise gitwogeddeko. Baagaliza akawungeezi akalungi, mwebale kumpuliriza. Kaakati njagala kwebaza Flavia Nyabo Janguwa ne ba director, njagala kwebaza ababakulira abo. Manyi obanga tulina leadership nakyo kiba kibi. N'olwekyo nsaba tuyimirire tukubireko baliida baffe ababakwaya mu ngalo. Choir leaders, please come here. Abali kakiiko ka kwaya
Directors. Director Sahe. Tuna. Sahe, 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 Sahe. Trusted source. Ne ezengalo tuzimala bannaye. Okukulembera abantu kyekintu ekisinga obuzibu. N'olwekyo abantu bano tubongere engalo, banyabo ne bassebo tubeebaza omulimu omulungi omumukola okubanga mwe driving force ey'okutendeeza ku St. Charles Lwanga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tujja kwongera okutambula n'abakulu bano nammwe okulaba nga buli omu abaki mbeere bulungi. Tweyanze nnyo, tweyanze engineer. Naye mmwe mulidde amazima muli amalungi agavudde mu bigambo bya engineer bannaye. Katuyigire obugalo bannaye. Bw'okubamu akafaananyi nga Kizito ayina bizinensi y'embizzi. John oyo John oyo ng'alina bizinensi y'embizzi ey'okugirya n'ey'okugitunda.